very important. But really, Katonda sobola bomunonya n'omunweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda sobola bomunonya n'omunweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda sobola bomunonya n'omunweza owangula abasiraamu sola tudinweze Katonda sobola bomunonya n'omunweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba Katonda sobola bomunonya n'omunweza owangula nenda twegemu omutonzi yenka ezira musinga noya sobola okuva wano okutuuka awo gye beeta keegi mpeera no keegi eno osobola okulundiramu enkoko ebikumi ebitya ebibiri nti eno gye beeta seero eno buli museero muteekeibwa okuba enkoko ina oba isatu bwe dibaamu ina eruuyi luno luba 10 neera yaba 10 ayenga ebibiri tosobola kubirundira wano wonka wano bwoba oli mu dipulita nikye tuli kukoba tulwakuba nti bwe muba musobola mukikole bwe muba timusobola musooke mujenga mu dipulita nga bwe mumpuruvinga paka lwotuuka keejinga aye tokolanga edamba y'okubamba yasobola edo iwe kola kyosobola osobola okukula keejinga eno eti akakayira akalala baagikukolera era walunda enkoko bulungi ino ate bwolunda enkoko dakeeji otwala munimaniwa wajja wakola ki bwatunda wafuna esente bugaiga omulungi ali kwa Hawaii Media kyabe ekyokola kubanga otugobera kitwizaamu amaani yasaba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nzi Yazid Yolisigira obuyimwe bweffe obusidde mubikado tukatu tulwakyusamuku era nga wona kulwalero muli kumbona nkyalire muku omwayi ow'enkoko nakinku omwayi ow'amaani mwami George okuva mu bitundu ebyeroka tutuuse ku wano ku akubuuza farm products esangibwa ku kyalo ky'Ebusalamu eno mu bitundu ebyeruuka era nga farm eno yatandikibwawo member wa parliament omukyala owe district eno Esther Mbayo nga walala ni mwami we era nga balina enkoko edisoba emitwalo ebiri nga woli kubona eno yona yona era nga niko project esokwadde successful mu Busoga kuba nene ino era abantu bangi baidda wano era farm erina kinene kyeyambye eno bambi okusomesa abantu abeeruuka abebusoga n'abandi abava mu bitundu eby'endawulo nga kwotere n'okuyamba okulankulanya luuka Busoga kuba abantu bano baidda bagula enkoko bagula amagi ni kalipo ba amazzi ag'enkoko okutwala mu nnimiro dhaibwe so twidde gano atukobereko ku project eno tumanya oba oli awo iwaali eyo baira olira obwavu nga twidde kyakukola osobola okwidda gano weena waayega tusanwike tusangaire okubonako amena gosebo amaina ninze engineer George Wilson Mbayo omuluka nganti amamuluka South Constituency Busalamu Town Council kukyalo Lukotaime ku farm eno yakubuuza farm products farm nganene entuse wano yankanga mbere mbitawo nga tidye ekintu kiri munda eno kinene kiti nganene kisa kya Katonda farm eno tinene ino kubanga era bolingirira wano Busoga eyinza okuba nene aye mu Uganda eri abalina farm enene edisinga kuni wano aye nga ate kunone kukikumpi ku kyalo ba ku district relatively farm nene kuba tuliwo n'enkoko emitwalo 2 kitundu ate nga target yaife ya mitwalo 5 ebiyumba byombi nga bwobi bweine buli kiyumba kijamu emitwalo 4 kitundu enkoko edibike edamagi. Okay, so akirungi no twenzo tukobere kuba akasiro na katono ndibone enkoko diri kwenda okulya okutola wa amagi abambi akayira atwere ku katono aya atenga ndi kwenda interview no mwena mufune mu kwa bali eyo oberenga mu maze ibanga mulirobo avunga mwendo okwa yenka ngati mwidi so oya enkoko kikachi era what does it take kutandika enkoko dino doya ya enkoko dino nkoko da amagi badeta Londro Brown ediri kusaidi kuno badeta Londro Brown ediri kusaidi kule badeta Easter Brown enkoko eno nkoko nga twadi importing okuva etaki enkoko dino da amagi atenga dikuwa dibika amagi okumala ibanga ibitirivu okuva kuluna kw'olusooka enkoko ogikuuma okumala emyezi 30 ng'eri ku faamu emyezi egisooka 5 ebe erikula nga bwekakata bwetuuka mu myezi 5 yatandika okubiika amagi
enkoko eno ekyendawulo enkoko eva etaki eno Londo Brown ebiika amagi okumala emyezi 25 neje emyaka 2 n'omwezi mulala kyesebo. So kyandawulo ino nti enkoko dino bwodiringirira nga President General Yoweri Kaguta Museveni bwatukoba nti mwaye n'ekibalo yaye ekintu ng'olina engeri gy'oli kubalamu oli kubala engeri kiki kyenjofunamu kiki kyentamu kiki kyenjofunamu n'enkoko dino tudeetanira olw'okuba nti bw'obanga oli mwayi wa nkoko ni bw'oba olina enkoko ndala ng'ayekuwayira eigi eryo bw'olitunda esiringi 5 kuncho mbaye ndikwogera ku ni dokita yankoba nti 5 biri mu ka strip ka panado. Strip ya panado eri mu panado 10 muganda ngali eyo bwoba ni panado 10 omwana ni bwabanga asuwiriremu omubiri obo osobola okumuwa omwana yayire engulu. So kyetuva twesiba ku nkoko dino okudaaya kwerongosa kukumbera. Dino enkoko waleetanga da amagi tida kulya nyama. Enkoko dino twadireetanga da amagi era bwoba ogula enkoko y'amagi osasulanga akakoko kasasulanga kaluna kulala nga diretanga da amagi tida nyama. Era eno faamu yona ino twakola amaani gaife gona twagata mu kintu kirala kyakwaya nkoko y'amagi. Obuzibu oluisi bwetutera okufuna oluisi tuba n'amaani twaga distributinga mu bintu bingi. Oli mwayi ayo olikwaya enkoko waya y'embuzi waya y'entaama waya y'ebyenanda waya yabire ojja okweyagaana nga bweba percentage buli kintu ky'olikwaya kiri kutwala ku percentage ntono ino. So nga bw'oba concentrate nze percentage yona n'ogita ku kintu kirala productivity eba ya ngulu ino. Ife amaani gaife ng'abakubuuza tugatayire mu nkoko ey'amagi ino enkoko ey'amagi gye tulikwaya. So omuntu ayenda okwaya enkoko ey'amagi ndibona amagi gago mangi edindi lirikubiikira wano kikyateeka okuba nakyo ali yana yandiyeetaze okwega okulunda enkoko ey'amagi. Enkoko ey'amagi okwawukana ku n'enkoko edindi eri very productive but is very expensive. Enkoko ey'amagi iwe omwayi munanga ali kumpuliriza bw'oba oli kujja mu business y'enkoko ey'amagi olina okuba mugumiikiriza kuba odaagiriisa okumala emyezi 5 ng'ezira kyekuwayire ritaani ng'oli kutaamu bute ate nga oli kugiriisa osoose kabiri kuzimba kiyumba erikula ogisuziza bulungi erikunwa bulungi erye bulungi. Ekyendawulo ekiri mu nti bwetandika okuwa amagi ng'ogiwayire foundation enungi ebiika okumala eibanga kabiri yakusasula weerabira naki weerabira nibire ni sente dobaire otayiremu. So ali kuteekateeka okukwaya enkoko y'amagi. Enkoko y'amagi first of all yetaga vaccination, routine vaccination obutasobyamu buli luvannyuma lw'ennaku 7 wa vaccinatinga buli ba supplier bankoko baba ni vaccination calendar. Wakuwayire obukoko obuto musabe vaccination calendar. Enkoko do lisobola okubeenamu oluvannyuma lw'ennaku 7 bwakoba atikola Newcastle ng'ogema Newcastle bwakoba aligema gombolo ng'ogema gombolo era bw'obanga obikoze nga akuwayire enkoko bwakukobye enkoko tosobola kudifuna mu buzibu. Okay. Yes, so ngotere ku vaccination oba okudigamesa ki ekindi omuntu ayenda okwaya enkoko nga tudifa abantu banje bagezaako naddala enkoko enansi ayinga enkoko difa n'ensungu banje baidi batukubira amasimu nze nagezezaako buli wenda yankoko difa bw'obono yaye enkoko oba ekintu kyona okiwa obwire okukiwa obwire nokola nti ekintu ekirina obulamu kyona kyenda ndabirira. Bw'oba osaze bw'oti oli kwaya nkoko sooka oteeketeeke w'ojja okutta enkoko ekiyumba obe nakyo omanye nti ndikwaya enkoko ekiyumba ky'oba nakyo kirina kuba nga kyagayaga n'enkoko doli kujja okutaamu. Otakola kiyumba kya nkoko dijamu kiyumba kya nkoko 50 n'otaamu nkoko 3 era dida kufa disigala 5. Bw'oba oli kwenda kwaya nkoko 10 kola ekiyumba kyo nga kyagayaga n'enkoko edijamu ede 10. Then enkoko bw'oba ng'omaze okugikolera ekiyumba okifunira emmere quality of the food matters a lot kuba obulamu obw'enkoko businziira ku mmere gy'erya ku maadi gedinwa n'environment gyedirimu. Bw'olingirira ekiyumba kino tulina enough aeration empewo eri wano mbitirivu. Enkoko dino disooti muntu dikole ibugumu mpagano bwe dibanga tidifunye empewo emala n'enkoko tiyeyagala. Sawa eno lidibona dino diri kubiika diredi tali kubiika donado n'enkoko dizira wasiwasi yona kuba dirire dimaze okulya dinweire dirina empewo emala ate nga twadigema. So ebintu ebyo bw'obanga obigemye n'okufaayo iwe nga omwayi
ekintu kifweku nibwoba ozira oba n'omuntu gw'oidiotyo n'asobola okufa ku kintu kyange n'okukifunamu bala abalimi bakoba nti a farmer's foot is medicine in the farm niwe oli kujja okwaya enkoko faayo ino okumanya enkoko bwesuze bweriire ni bwesiibye mugandanga oba mwana zaali kumpuliza bw'oba okoze ekyo tosobola akola loosi mu nkoko dikusasula okusinziira ku bwire bw'odiwaire nakiki kyotayiremu. Okay, tuyanziza mwami George ayi tuli kubona nga ebiseera ebisinawo embeera entambuliranga mbere nga mbonanga abantu bakozesa deep litter tinkola eno ya butimba ye muli kwetanga cage farming nti okola bukejezi lwaki ewasalawo okujja n'enkola eno ey'okudita mu butimba be muli kwetwa bakejezi mpagano deep litter system yona nungi ni cages yona disiti munungi ninze nasookera mu deep litter nasooka n'enkoko 35,000 mu deep litter n'erigeeyo abantu bali kugita n'okwaya enkoko n'ogita mu kiyumba oba okwaya enkoko nidiba mu kiyumba oba danyama oba damagi aye nga diri mu kiyumba mwe diri kusula mwe diri n'omuli amaadi ge diri kunwa n'omwe diri kusula nimwe diri kupama mwe diri kusula mwe dumuli emmere mwe diri kusula bwe dituuka okubiika amagi dibiikiramu eno omwo mpegano galiwo omuzungu dieta disadvantages oba ebintu ebisoomooza nti enkoko eno gyotayiri mu environment yoti neeyo eba n'obuzibu nti bambi amaadi eyinza okuba eri kunwa bwebuuka yinaayo neeyiwa amaadi muvaamu amoniya amaadi ago gagwa mu kalimbwe yetabiike ni gundi n'emmere bwe bikola ekimonte oba nibigama ebiri oti bibando bitandika okuwuna bwe bifulumya amoniya oyo akola bubi enkoko eddo era iwe ng'omwayi oyinza okola loosi waluuyaawo bw'obanga oli kumpi n'okibona okyanguira watoolawo byona wabifulumyamu bw'otabifulumyamu ostandinga risk y'enkoko eddo okulwala oba tina kindi n'okufa mpagano challenge ezedindi ediri mu deep litter nti bw'obanga oli kutunda magi oluusi ba customer beekanasa amagi gaba ku sokolindo gaba gundi gaba machafu ate era n'enkoko bw'oba n'enkoko 10 mu deep litter dona tidibiika kiri mu record nti enkoko mu deep litter tidibiika kuswika 7 ku 10 mu deep litter dibiika edindi ditayaya butayaye ate kizibu niwo okutracinga eri weebiise eri weetabiise kubanga dona dibadiri galalaawo tina kindi nti level of contamination eba very high ni disease accumulation mu farm eyo eba very high enkoko edo dirwala ino era ojja okwesanga nga buli wiki oli kwidanda bankoko on the other hand bw'ojja ku cages do dendirwa nenda ave yategere cages dino ni wotabalaga ndakubalaga videos wedendera cages dino bw'odiringirira enkoko mwene getyama twetawo sero mpegane koko bweba musero ebo omone dibamu ndala oba ibikaboti kakomera mpegane akakomera akokotayire mu enkoko o making sure iwo omwayi nti otaga embeera akakomera akoko waire enkoko oba akakeje oba akasero nga emmere enkoko ejaga nawo amaadi gajaga nawo atenga nakakomera ako kabisempe wo enkoko eno yabanga ezira buzibu bwona kubanga bwebanga ekoze kalimbwe agwa wansi nibwe baby sage tebaawo gaije jirivaawo bwolinga ku deep litter galege tuvire deep litter bwebanga enkoko ebise kyangu ine enkoko okulya igi ate enkoko bweri igi eri kukozesa losi bwe dibe enkoko 10 disobola okulya amagi 3 edo siringi 15 eyeba losi. Okay, so omuntu yandiyenze okwenda okwidde okugula amagi so tikubuuza enko dino mutunda nkoko wa mutunda kwa amagi enkoko eda amagi ino tutunda product eva mu nkoko eda amagi tulina ebintu bibiri tutunda amagi gene tugaguza aba wholesale n'aba retail tulina gye tweta farm price yaife era farm ene egemerera community mu ngeri ya ndawulo mulimu abavubuka abakola muno bafuna emirimu mulimu abavubuka abakuba chapati bafuna sente mulimu abatembeeya abatunda amagi gano gene empogola mulimu abatwala kalimbwe okutwala mu nimiro mu farm yene product yindi yekola ni manure alimu ebintu kamala manure osobola okumuta mu nimiro manure wenkoko osobola okumuwa embidi yagirya osobola okuta mu byenanda byafuna emmere osobola okumukozesa mu mirundi kamala so gundi products daifu ano eino tulunda nkoko aye tutunda magi na kalimbwe mpozi bwe dibanga dimazeyo emyezi gyenko bya 30 olwo nini tutunde de tweta off layer nga tumaze okuteekateeka okuleeta ento
kubanga getuli tuli mu transition okucreating ekintu ekinatuwa mu continuity waliwo dituka nga tekadidikabika bulungi mwaditunda mwayitadire disobola. Yes enkoko eba n'obwire bwayo bwebikirako tesobola kubika kumala myaka 3 nti ebika eba n'obwire tubali tutandika nkobye nti enkoko bagikuwanga ya luna kulala bakukoba nti ojja kujaya emyezi 30 okusinzira ku parent stock gyoguzeemu abandi bajja kukoba ati odda kujaya kumala emyezi 20 nejo omwezi n'ogwo mwaka mulala n'emyezi nga 8 so I did dange gundi type yendi nayo jo dibiko kumala emyaka 2 olwo luvannyuma lw'emyaka 2 kitundu mba ndifulumya ngo fleya natekateka ekiyumba bulungi 25 seti eyindi eyenkoko nga tumaliza ekiko kino ekyenkoko kyoyaya awona kukisobola okuba nga kikuwa amagi nga ameka nga kirire bulungi dino saawe n'enkoko percentage wano tuli mu 87% nti buli ku nkoko 10 mba n'amagi 8 na 7 buli nkoko 10 mba n'amagi 8 na 7 na advantage eri mu cage system nti ekuwa kinene nkoko ntono ine editabika kubanga sequence yado eri nti buli nkoko efulumye igi ngogirisisa bulungi waginwesa bulungi buli luvannyuma lw'amasaawa 26 efulumye igi oluvannyuma lw'amasaawa 26 efulumye igi eyetafulumye igi ido netandikirawo batandikirako okola ki okufulumya igi so tutube tutambule olaga 80% nti ebayo eremererwa okubiika olunaku olwo yawuunira mu kunco obulisi mpagano olunaku lulimu amasaawa 28 nti nja okubala amasaawa 28 okulonda amagi ng'eriyo obutontono obutukaali okubiika obubulizaayo in the next 2 hours okubiika and that is the 20%. So era webayo omuntu ng'aliyo ng'ayenda okumuguza ku magi osobola okumuguza oba amagi galuuka na busoga yonka mpagana amagi gano ga katale amagi aganga gasinga in the last 1 year gatwalibwa ino abaluka nenda kubebaza kuba ba support nze ino farm eno abavubuka bafunye ino emirimo era orders diri kamala amagi goli kubona gona bamaze ero gasasula nzira igi sanire nsobola kuba nti nsobola okuguza kubanga amagi abantu bayizo okulya amagi abantu bezo okulya amagi kuba buloli igi n'obulamu bwo bweyongeraku so amagi gange wano eno galibwa baluuka galibwa basoga galibwa ba Eastana nagandi gajako Kenya nabona Kenya banji abatese order wano era nabatutaire mu amani okuba ntufune n'ekiyumba ekyokubiri okubona nti sobola okusupportinga business daibwe kibino omuntu natandika business nga ya amagi nga niwo omuwa notuko ekisera nga toka asobola okukola ki kumuwa amagi so batuwa amani twena twasigala nga tuli mu amani okweyongera nga tujja mu maiso. Okay, nga tumaliza mwami George abantu abaliyo abandi yenzo okwenda okwega okulunda enkoko dino bona bavueko ku mubwavu emitendera wano kufamu yo jirigitya era ebiseera ebisinga mba kufaamu wano baida mulala 2-3 n'abavubuka baida twagaya ngeri ky'omuntu gy'asobola okutandikawo faamu ate faamu okutandika okwaya ti sente okwaya guli mwoyo nera bwoida wano nsobola okukobera nibo bakwaya nti mbuzi nkoko 20 butya bwosobola okutandika enkoko 20 noba successful butya bwoyaya enkoko 50 noba successful toida kuba oli kutandika notandikira mu nkoko 10 nifu wano twatandika mu nkoko n'omwa butipaka tujja bwe tulanda twadege empisa wagema ekintu kyoli kwega bulungi nsanuike ino abantu bwe respondinze okwida okwegalala nifwe okwaya enkoko era nsanuike ino olw'ebiduba byaibwe bibagire tibatuwa mu musomo gw'olwaleero. Okay, tweyanziza leka tukuleke ojja omaliikirize emirimu gyo tukobere lwaki oyesa abaana luuka okwida wano ndesa abaana luuka kubanga kinuma ng'omukulembeze okubona nti abantu baife ng'abasoga besibire mu bwavu yeti gavumenti etayirewo emiwaatwa mingi egyokola ki egyokubona nti abantu bava mu bwavu etayirewo PDM yataawo emyoga waliwo edabakyala waliwo edabavubuka aye bafumyemu bwebati bafumyemu lwaki bafumyemu bali tukosanga bulungi mpera nonze ngeme kwabo abetaaga abenda okwaya bawulira nti benda okwaya oba abali mukwaya mulimu abali mukwaya nga tibaide kyakola mulimu abali mukwaya nga betaaga amagezi mulimu abali mukwaya nga betaaga okusharinga ideas baleke bakole ki benansinge income yaibwe so bende so olwaleero kuba bayibuli ekoba nti naabuliranga enjiri nga tusooka n'abe waife nze nsoose nabaluuka memala abandi bakole ki baide beege babaire nga babetanga batambula babona Mbayo yatukola potwe farm ayi kibaide kiri munda olwisi bawulira nkoko dikola ki ayi kirimu ndidde kuba nti ekirimu ne kino era kisoboka mpadano omuntu takumukoba nti iwe kola keji dunganze Mbayo denena
odakola ng'obusobozi bwe bukola ki aye bw'okola ekintu ekirungi oba ekiyaka oba ekyetaagisa odda kutuuka ku kyoyenda era ndibakuba nti enkoko dino enkaire nedikuzimba kiba ekiyumba ekiyaka kuba diriisa amagi ndikufuna sente ndikwongerako okola ki okugaziwa ngamba kuba nti bw'olya saawa eno eiji odda kwesibya obuwula nti sente za PDM debalikubawa badikozese basobola okwizaayo ate n'okufuna okwongera mu kapito ebo oba okufuna kapito gye baba bakozese on and over again n'ekindeese wano okuba kuba nti kisoboka era mwidde tukole ki twaye tukole ki banambye nti bayidye kozi nabise nakubyekaleetu nga mitambo busoga 1 ne mu district nakobeerekawo nti bakobe bayidde and they turned up in good numbers ekyo kiraga nti balina obwetaavu benda ayenze ng'omukulembeze waibwe mu politics kuba ndi mukyala akiikirira abaluuka mu palamenti nkoze ng'ekizampu ndikola ng'ekyokubonerako nti weewaawo ndi mu palamenti aye guno mulimo bule buweereza guno mulimo bonevo enkola eno ey'okulunda enkoko esakeegi esobola okubayamba etya okuva mu bwavu mpera nesobola okubayamba okuva mu bwavu nti mu kifo ekyokuba nti oli kwetaaga eka namba okole olunde osobola okozesa gundi okusalamu eka enamba emirundi ena wakozesa ku akwota ne eka okola kino ng'ombene ku level yaibwe so nga bweba nti ediplita edda kwetaaga gundi eitaka inene okola ki so eno okozesa otenga wano okuva wano okutuuka awo gye beeta keegi mpeera ano keegi eno osobola okulundiramu enkoko ebikumi ebitya ebibiri nti eno gye beeta seero eno buli museero muteekeibwa okuba enkoko 4 oba 3 bwe dibaamu 4 eruuyi luno luba 10 neera yaba 10 aye nga ebibiri tosobola kubirundira wano wonka wano bwoba oli mu dipulita nikye tuli kukuba tuwakuba nti bwe muba musobola mukikole bwe muba timusobola musooke mujenga mu dipulita nga bwe mumpuruvinga paka lwotuuka keejinga aye tokola ng'edamba y'okubamba yasobola edo iwe kola kyosobola osobola okugula keejinga eno eti akakayira akalala baagikukolera era walunda enkoko bulungi ino ate bw'olunda enkoko dakeegi otwala munimaniwa wajja wakola ki bwatunda twafuna esente bugaiga